Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli lwe ntunuulira vidiyo ng'eno gy'olaba eyo tekiŋŋaana kusinza Katonda ne nteeka wansi okusoomoozebwa kwe mpita mu bulamu ne neebaza bwebaza Katonda ne muga nti Mukama weebale. Nze ani mu miliyoni z'abantu mu biliyoni z'abantu nze ani gwe walonda nompa amagezi n'ekisa ekikutegeera gwe Katonda nenva mu kunoonya ebifaananyi nenva mu kulwanira okukiisinga amayinja nenva mu bulombolombo obufaanana bwe butyo butalina kye bwongera ku muntu. Nze ani okuba nga sisinza bishaka, siri mugoberezi wa bishaka? Nze ani okuba nga sisinza mayinja, miti, sisinza bubumbe nga mpanika emikono gyange awatali kintu kyonna nenkusinza nenkusaba mu lulimi lwentegeera? Nze ani? Bassebo ne bannyabo, bw'obanga oli mulokole nga wakkiriza Kristo Yesu okuba omulokozi w'obulamu bwo, weesuneko newankubadde obulamu busobola okuba nga bulimu okusoomoozebwa nga bulijjo era, kubanga ekyo kya buntu, buli muntu yenna ayita mu kusoomoozebwa, naye okuba nga wazuula obuzuuza ekyama. Katunuulira abasajja abakulu n'asituka n'ava wano n'agenda ng'ekimututte agenze kunywegera jjinja, alwana anywegera ejjinja, ateeka emimwa gye ku mimwa gy'emitwalo gy'abantu. Gwani okuba ng'okkiriza Yesu? Gwani ddala? Weesiimye gwe yalokoka, weesiimye gwe yategeera ekyama, weesiimye gwe yakkiriza Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, weesiimye. Kale nkwesiimisa, oli wa muwendo maaso ga Katonda gwe eyategeera n'ozuula ekyama ky'obulokozi. Mukama akunyweze, Mukama ayongere okulaga ekisa, otegeere kye wakkiriza nti kya muwendo okusinga by'oyaayaanira ebirala byonna. Bayibuli kyevega nti musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala binaabongerwako. Ky'olina kya muwendo okusinga amayumba, ky'olina kya muwendo okusinga amamotoka, ky'olina kya muwendo okusinga abaana b'otannazaala, ky'olina kya muwendo okusinga ennyumba gy'otannazimba, ky'olina kya muwendo okusinga visa gye weetaaga, ky'olina kya muwendo okusinga essente z'otannafuna. Olina ekyomuwendo ekisinga ettaka ly'otannagula, olina ekyomuwendo okusinga embaga gy'otannafumbirwa, wazuula ekyomuwendo ekisinga byonna by'oyaayaanira mu bulamu kasita wakkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo.